AMAWULIRE ku 9:3 BT Fama nga kusomerwa Joan Navubya. Oyo nkwebaza gy'osobodde otuusako engalo mu gisaawa eno nze Joan Navubya. Ekitongole kya ggwanga eky'emisolo ekya URA kirabudde bannayuganda nti kano ke kaseera beesibe enkoba banywere beeteeketeeka okusasula emisolo okusobola okuwanira embalirira n'enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Kino kiddiridde ekitabo ky'ensi yonna ekya World Bank okulanga Uganda okutyobooledde emmbe ly'abasiyazi bwe yayisa etteeka eribiwera kuno n'egisibira ekikookolo n'egaana okuddamu okugiwola ensembe. Kino kyatuddwa Ssenkulu wa URA John Musenguzi bw'abadde alangirira omusolo gwe baakunganya omwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2022-2023 ogwali triliyoni 25 ne biliyoni 2.9. Zino enkyukakyuka ezize zibaako mu badonors n'abalala zijja kukaluba bwe basalako support ate wano lokale nga tetutaddemu amaanyi mu kukwongera ku musolo gwe tukunganya lokale. Kijja kutegeeza nti government plans zijja kuba tezikyalina ekizifinansinga naye twewaddeyo tujja kukola kyonna ekisoboka tuukirire abanansi tubayigirize buli muntu awa omusolo mutuufu. Ssenkagale w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Bobi Wine alangiridde kakuyege waabwe omujja bagenda kutalaaga eggwanga okunywereza ddala obuwagizi bwabwe okuviira ddala wansi ku byalo nga bakuggulawo ne yafeesi z'ekibiina mu bitundu eby'enjawulo. Dewo Wasu abadde ku kitebe kya NUP Kalutuvire ku ntono. Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nga yamaze okuwandiikira poliisi buli kikwata ku nteekateeka yaabwe ennunga yakwongera okubunyisa n'okwagazisa bannayuganda ekibiina kyabwe kino ku byalo ne mu butawuni gye bawangaalira. Ono ategeezezza nti okutambula kuno kwe batuumye NUP National Tour kwa kutandika ennaku z'omwezi 28 nga baggulawo Woofisi zaabwe e Mbarara. Tumanyi bulungi nti twasembayo okusindika ttiimu zaffe okola emirimu gy'ekibiina. Comrade Nyanzi baali bamuse abalala baabasiba ku Mande nga 28 tujja Mbarara okugula ofiisi yaffe ku Makan Street twogere ne bannayuganda b'e Mbarara ku Global High School ku kisaawe. Tuesday nga 29 tugenda Poto tujja kugula ofiisi yaffe eri ku Luhandika Street then twogere n'abantu ku Whispers Gardens. Wednesday nga 3 tugenda Kasese tujja kugula ofiisi yaffe ku Alexander Street twogere n'abantu ku Bambucha Gardens. Ono ategeezezza nga ku mulundi guno batasuubira poliisi kutaataganya nteekateeka zaabwe kuba buli kimu kye bakola bagenda kuba bakikolera wansi w'amateeka. Ku lwa BTFM nze Dewo Waswa wano Ekamoocha. Abagoba babbaasi ne bannannyinizo wansi w'ekibiina ekibata babeerayiridde obutassa wansi k'eddemo kaabwe nga balaga obutali bumativu bwabwe eri KCCA okuggalawo paaka zaabwe. Olunaku lw'eggulo abasaabaze ba bbaasi bakandaaliridde nga tebalina bbaasi ze basaabaza ba KCCA bwe beebunguludde paaka zaabwe nga babasaba okusasula buli bbaasi obukadde bwa ssente za wano 200 n'emitwalo na buli mwaka olw'okutikkira mu kibuga. Olunaku olw'ejjo abakulu bano bawaliriziddwa okusaba bbaasi zaabwe zonna obutasaabaza muntu yenna ng'abakulira Solomon Nsimire agambye nti okutuusa nga bakkaanyiza bakusigala nga basimbye emmotoka zaabwe. Omukulu ono agambye nti buli bbaasi esasula emitwalo 513 buli lunaku omwaka bwe bukadde 19 nga zino nazo ziri waggulu ddala. Bano bayise ne bbaasi ezibadde zitandise engendo okukomawo zisimbibwe okutuusa ng'embeera eteredde. Akakiiko ka paaka kosase mu Parliament kakizudde nti ettaka erisinga ery'ekitongole kya National Animal Genetic Resources Center and Data nga bano beekennenya obutonde bw'ebisolo n'okubyaluza lizze libbibwa abantu ab'enjawulo. Ettaka lya mirundi 5 wetwogerera liriko n'abasenze. Edwin Muwummuza ali mu Parliament. Guno omuze gutadde gavumenti ku bunkenke lwakuba nti ettaka lya gavumenti eribeerako ebisolo ente embuzi n'ebirala bagenda balitwala. Kati ku nsonga eno ababaka ba palamenti ku Public Accounts Committee on Commission Statutory Authorities and State Enterprises PAC Kosase eno ng'ekulirwa Richard Muhumuza Gafabusa batadde ku nningo Executive Director wa kino ekitongole Peter Baine okunyonyola engeri ganamataka bagenze nga bagabba. Ganamataka ge bayita Stock Farm mulimu Njeru Stock Farm mu Njeru Municipality, Aswa Ranch mu Angangora Sub-County Aru North mu bwengula bwa Uganda, Square Mile 2 ez'Enshara Ranch ne Ruhenjere ne Sanga Ranch nago bagabyemu zi eka ne Square Mile. Ku Rabbit Farmer ze Edwin Muhumuza ku Parliament. Bagabadde agesaawa eno oliko BTFM.
ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama gakutusiddwako DFCU Bank.